Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okubudamya abantu ababundabunda okuva mu mawanga ag'enjawulo nga we twogerera Uganda erimu ababundabunda abasoba mu kakadde kamu n'emitwalo 800. Wabula bano okusinga babadde bayimirirawo ku buyambi obuva mu gavumenti ya kuno mpozzi n'abagabi b'obuyambi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Newankubadde nga bano bafuna obuyambi okuva mu gavumenti ya kuno n'abavujjirizi b'obuyambi buno tebusobola kubamatiza n'okubamalirawo ebizibu byabwe byonna. Kati mu kaweefube w'okulaba ng'abanoonyi b'obubudamu basobola okweyimirizaawo ekitongole ky'obwannakyewa ki Association of Volunteers International Service Foundation AVS bavayo n'enteekateeka z'okubasomesa okulaba nga beenyigira mu mirimu egibayimirizaawo. Also, what this project is attempting to do is that you can support them at the very beginning, give them skills, and after that they can be able to fend for themselves. Mu nkambi y'ekyangwali tusanze ababundabunda bangi ku bo beetala anti tebakyatuula kulinda buyambi, balina emirimu egy'enjawulo gye beenyigiramu okusobola okufunamu ejjamba. Abamu ku bo kati bakugu mu nnima ey'omulembe, okulunda, okutereka, okuyimirizaawo bizinensi zaabwe n'ebirala. Okusinziira ku Harriet Nyirandakize nga munnansi w'eggwanga lya Congo, mu ntandikwa yasanga okusoomoozebwa okweyimirizaawo n'abaana be kyokka oluvannyuma lw'okubangulwa kati embeera eri yaddeyaddeko. Na kwa hiyo Misri ine sasa ninavuna kwa sizoni ninapataka saki 5 za maharagi. Kama season ilikuwa mubaya mimi napata 3. Mihindi mimi napataka saki 10. Justin Odu nga naye munnansi w'eggwanga lya Sudan tumusanze naye ali mu nkoko ze yatandika okulunda ng'alina essuubi nti bwe kataligirya obulamu bwe bwakutereera. A lot of things like a lot of education like how to farm when you have a small portion of land that you have to use something that land in a good way. You have to put something very small but the outcome will be so good. Ng'oggyeko bano bangi bagamba nti we batuuse basobola n'okwemalira ebizibu ebimu gamba ng'okuweerera abaana baabwe. Abaana tebasomaga omwana n'osanga bamubingira jasiteka 13 oba ekitabo kyonka omuzaire n'agamba lekawo kusoma tungata abazaire bayengere kuwega batandika kusevinga abaana bagakayina basomera bagane sente nisikara omunjaho zitaine kizikora hati vilo vinu tukashwamu okweyombeka sente kubaho hakiriswa muntu gure embuzi kuongeraho halezo ezituinazo. Babakulembeze b'ekitundu bagamba nti abantu bano okufuna kye bakola kikendeerezza ddala obutabanguko mu maka obwali bwafuuka baana baliwo mu kitundu. Kituyambire muno kurora ngo amaka gateeka kandi batandika kupulaningira hamu ekyogamba omusajja n'wenyineeka omunyoro n'wenyineeka hati batandika kubaza hamu ne basevinga kasente kaabo ne basomesa abaana bakubatwala hairwaro ne bapulaningira amaka gaabo. Okusinziira ku John Makoha akulira AVS kino bakikola okulaba nga bakwatira ku bantu okusobola okwebeezaawo. It's not only the economic empowerment as such, it is also the social capital, it is also soft skills that they get that allow them to function within the community. Balina essuubi nti gye bujja ensonga y'ababundabunda okulindanga okubawa ejja kufuuka lufumo. Abantu abasoba mu 1,014 be babanguddwa mu nteekateeka eno nga batendekeddwa okumala ebbanga lya myaka 2 newankubadde nga bakyagenda mu maaso n'okutendeka abalala. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.